Yep, Kadama TV kakati mukimanyi nti olwaleero bakaddaama ssekaddaama basitula okubeera nga baddayo e Uganda. Ekintu kiri bwe kiti nti ssente za karantini zo tezirina kusasulibwa. Kigamba nti nno bakaddaama bagaanyi bugaanyi wabula ssente tebazirina. Yasasulako ekitundu talina kitundu kirala. Kati simanyi bw'aba yasasulako ekitundu ddala n'atuuka e Uganda nga takirina, simanyi mugenda mubaaga. So mubeera mugenda kumubaaga then mubeere nga mwetegese n'ebiso kuba ssente zo teziriiwo ez'okubeera nga karantini esasulibwa. Kakati kiri nti waliwo n'akakodyo akalala abantu bano ke baakola. Mujjukire nti ennyonyi ezisinga zitera okuwakira 22 oba 23 23 ddala ku Ethiopian ze kilo 46. Bano bagaayi bagamba kilo 3. Twali expecting nti ennyonyi yonna yali tutte ng'omuntu alina luggages nga 2 oba baggages 2 3 yali badde 6 naye kanjogere ku nnomo etera kubeera nti 23 ze 46 ne mbagamba ssekaddaama ono bagenda okubanyonnyola. Kati bwe zibeera ezo ate kakati ku last jjukira abaana bababuuza tusobola okupaakinga ebintu byaffe ne tubeera nga tubisasulira ne bagamba nedda. Kakati ennyonyi etuuse egenda babagamba mubireete mubisasulire. Mubisasulire abamu babadde babisudde nadda kugamba mu complicating nnyo process eno simanyi kiki mugoba mu ddala bagayimu ab'Oman kuba ebintu bya Saudi Arabia byali clear. Kakati batuuse ate babagamba nti nno mugenda kubeera nga musasula naye nga nkulaga nti zino kilo 16 ezaali badde ez'obwereere oba kilo ezeyongeramu nnyonyi zeyina n'okubawa ate baagala bongera okubeera nga bazisasulira. Kale tetuganye naye singa mwabeera nga mukitugambirawo mu kusooka nti abantu balina okubeera nga basasula ebintu bya ne balema bisuula naye akati bamaze obisuula ate mubagamba nti no basobole okubeera nga bakola ki nga basasula. Kugamba process yonna eno ebadde yakunyigirizibwa. Sinalabawo kintu kyonna kibadde kirungi nti kiri mu kikunyiza. Buli kintu kyonna kibadde kyakunyigiriza okuva kuwewandiisa abaana tebasobola kwewandiisa, okuva kusasula tiketi muzitadde waggulu, kugenda balina okubeera n'ebintu bye bakolektinga, okusasula tiketi si be balina ozisasula naye bafoosingibwa okubeera nga bazisasula kuba ababoosi baabwe bagaanye. Kugamba process yonna tebadde ng'efevalinga bakaddaama bassekaddaama. Kankube ssekaddaama ono abeere nga naye ayogera ku nsonga eno nga bweyimiridde. Wabula mwena abagenda tubagaliza olugendo olulungi ate mumanye nti bwe mutuuka e Uganda abalindirizi basse malindirizi n'amalindirizi abalinze ssente zammwe gye bali nnaku 14 za karantini bwe ziggwako bagenda basaba ssente nga ababadde baziyoola eyo nti waliyo oluzizwa ssente. Mwegendereze. Gyebaleko ssebo Mr. Kadama TV. Nze ndi omu ku baana abagenda okuva wano Oman okubeera nti tukomawo e Uganda naye njagala otuyambe mu nnaku zino ezisigaddeyo kuba ennyonyi egenda situla nga 12 otuyambe otuze eddoboozi abantu bagiwulire. Lwaki banyigiriza ffe abaana abagenda okutandika okuva Oman nga tebajjangayo ku mwana n'omu okubeera nti batunyigiriza nti ffe abagenda okusasula karantini? Lwaki ng'abaana abamu tebali kusasula karantini? Lwaki batufoosinga? Lwaki bazze ne bagamba nti tuzinge Douglas yokka mu hotel list? Batuleetera list ya hotel nnyingi naye lwaki batuleetera Douglas yokka ati gye tuba tukole group symposium biki gye tuba tutuzinga nga tutuzinge tukozese? Lwaki batunyigiriza? Twaluzinga emirimu gyaffe emyezi 5 emabega tetufuna ssente tukola ki? Just tutudde butuuzi awo. Jjukira gye tusula ffe abasasulayo tweriisa, twasasudde tikiti, twagenze corona test, ssente zonna zagenze. Lwaki baagala tulalusa emitwe? Baagala ki? Tetuli bannayuganda nti tugenda kujja Uganda tubaleetere ebintu by'abannayuganda bye batayagala? Ffenna tuli bannayuganda naye lwaki balondamu ffe abava Oman ne batunyigiriza? Tuyambe ositule eddoboozi eyo. Nkwegayiridde maybe oba okola vidiyo ekiro kya leero bambi tuyambe ositule eddoboozi eyo. Kitegeera batulabemu. Kikugamba mbu omwana olunaku okolera 3 owa hoteri ali kwagala 8.5. Okitegeera? So ffe oba omuwadde ennaku zo 3 z'okoleredde. Abaana abamu olunaku bakolera 1,000 just 1,000 bw'oyagala 8.5 olunaku. Omwana ali kusituka talina ssente, talina ki, tiketi yamuliddeko ssente, coronavirus yamututteko ssente, yaguze ensawo, yaguze biki.
lwaki amateeka batuteekako amateeka nga mangi maana abantu babi nnyo abo bantu babi nnyo baagala kutubba bubbi ssente okitegeera ssente tetulina ssente okitegeera muganda wange tetulina ssente amazima geetaagisa twaluzinga emirimu gyaffe sofa myezi 5 tetuyingiza we tusula tusasulawo ffe bennyini tweriisa ffe bennyini abamu twesasulidde tiketi ne tusasula 45 reals gye mitwalo 45 gye Uganda for covid test okitegeera still ate batugamba bateekako tukakamba tusasule ki private quarantine naye lwaki kiri waffe wano Oman wokka lwaki banyigiriza nnyo abaana abali Oman lwakuba tetulina embassy wano tukozesa embassy ya Saudi Arabia kitunyize nnyo kiri kutunyiiza mulimu abaana abaagala okuddayo ewaka naye bali kutya olw'ensonga ezo ziriwo omwana ajja kugamba nti at least kambeerewo bantulugunye naye siina ssente ate niwo n'abeera nti ali willing okuba nti agenda kusasula tiketi na buli kimu awone ekibambuliro ekyokumutulugunya talina wagenda kujja tiketi kubanga baba bagamba mulijja salinge ne mulijja salinge eri oteekayo nti njagala public facilities olumaliriza okulijja salinga ne balaba nti muwezi mumaze okulijja salinga nga babikyusa nga bagamba nti kati tetwagala public twagala mugende mu private oba temusobola private mubiveeko tujjuzeewo n'abagenda mu private okitegeera naye ng'omwana avudde eri amaze okulijja salinga akoze biki abukinze ne tiketi ate bamugamba tugenda kuddiza ssente zo tuteekewo bano abagenda mu private kati omwana wabeera nga boosi we yewadde n'amusasulira ate ne beekyusa ne bazzaayo ssente ezo osuubira boosi w'omwana oyo agenda mu butuufu agenda kuddamu asasulire omwana ogundi tiketi si kwagala kuyitisa mwana nti mubbi bano abantu tebeesigika kujjako nga wasanze boosi wo nga mulungi naye ababoosi abamu tebategeera kitegeera maani Uganda government yebereremu maani ffenna tuli bannayuganda ebyo baliko tebaagala oba tebaagala tukomewo Uganda kyonna tugenda kukola buli kimu ekisoboka tukomewo Uganda tugenda kukomawo Uganda ku butaka ebyo baliko ebabuzaabuza mpozi biki bye baliko byabwe okitegeera muganda wange tugenda tutuukiriza buli kye baagala naye nze olufuluma mu nnyonyi bwe nti pa bantwale mu kkomera sirina ssente za karantini Tesebo student wasuje bulungi buli kimu kitambula bulungi alhamdulillah ffe tuli bulungi ndi omu ku baana bagenda okubeerako flight egenda okutambula ekiro kyaleero okuba nti tukomawo Uganda okuva Oman naye kyonna kyekiri tugenda kutuuka ku airport teri kusasula karantini nankubadde nga batufosinze ne tufuna confirmation letters okuva mu anti bakozeseza Douglas okuva mu Douglas tetugenda gisasula tujja kuba tukuba updates engeri gye tugenda otambulamu okutuuka ewaka batukosa nnyo batugamba nti tusitule kiro 3 toka tiketi twazigula tiketi za bbeeyi ne tusitula kiro ze bagamba at the last batugamba nti ate ayagala okuba nti alina kiro zayagala okwongerako kiro 3 azisasulire naye nte mu kusooka batugamba nti ennyonyi tekkirizibwa nankubadde ng'oyagala okusasulira ki obuzito bw'olina okiraba kati saawa zino batugamba mbu tusasulire ki ekiro ze tulina endala ezisuuka mu ezo ekiro 3 kati weebuuza bano abantu twabasasula ssente nga nnyingi okitegeera ssente zaffe twabawa ssente nnyingi at least baali batuwa kiro nga 35 amba kiro 3 ate oba oyagala ezisuseewo tusasulire kiro ezo mpozi ebintu byabwe tebitegeerekeka naye naffe tugenda okubalagirako okuweerere nga tutuuse Uganda teri kusasula karantini zaabwe sekadama nga babuulira ki ekigenda mu maaso bakubiriza buli mutuuka e Uganda mwekubira omulanga nti ssente za karantini temuziina ssente za hotels temuziina
balabe engeri gye basobola obanyigamu mu public facilities. Kwekubira bwekubizi mulanga ky'okulwanyisa kyokka gye tuyina. So ababaaga awulira nti no kimuluma nnyo okubeera nga temuzisasudde, then ababaage bubaazi naye ssente nkimanyi temuyina ssente.